Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwasibye mutya ngenda kubasa musubscribinga ate munyigene kale mbebaza mwena bagifollowinga ebipya ku mundu gibakubisa Pastor Bugingo Amasasi saliza wali kubawala kata wali mbetundi bye namungona yalumbibwa abazigu ebipya byongedde okubanga bizuuka poliisi eyogedde mpina masawo so nga te poliisi egudde ku mundu bitundu byekyotera ebadde yakwekebwa mu kibira ngenda kwambi kutuusaako nabyo wano ku Fadi TV UG wali nnyo kubanga mugifollowinga wano mbala amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda gwe just ekikakata kwa kimu kyokka just following Fadi UG News KBTV UG kusane ke RTV Uganda na kusane Fadi TV UG ojja kufuna ebyakabye ate ebyettabu abali Saudi mbagala nnyo nembebaza nibagamba nti muli baamaanyi okubanga mu followinga amawulire njja kubanga nga batuusangako buli lunaku olujja ku nsi kuno poliisi ekyotera etandise okunonyeza ku mundu abasalamala agibaguddeko mu kibira kyali kyakaitunsi ekibutamu mu gombola y'Erwankoni mu district y'ekyotera kitegerekese anti abasajja abadde bagenze okusala emiti basanze mundu ngezingiddwa mu kijaketi ekisuuliddwa awo magalabanja bano bategerezezza abakulembeze ab'ekyalo nabo abatemeza ku poliisi nesitukiramu n'egijjayo emundu yeeyo baani abasula emundu eno mu kibira bitundu by'ekibutamu mu gombola y'Erwankoni mu district y'ekyotera abamanyi ekyotera nzamutegera obutundu obwo abamanyi mu kyotero omwo nga muli beekyotera mutegera akatundu ako bakayita kibutamu gombola Rwankoni district yote jimanyi ne bawo obutundu wangoze kusanga omuntu district yote tanga agimanya agiyitamu naye nga obutundu tasobola kubanga abutegeera poliisi yagudde ku mundu nga yasulibwa mu kibira eyo nebeebuuza ani yagisulamu kubanga basala ebintu bye bagiguddeko munnange bye biri ekyotera bagita Fadi TV gye ngavudde ngezi kusaliza wa Pastor Bugingo ku nsonga z'abasajja bali pagala okubanga bamumiza omusu ennaku z'omwezi 2 January omwaka guno gwa 2029 Pastor Bugingo akyali ku bunkenke gaye Pastor Bugingo ebizibu ebimuliko baaba n'owemmindi asena ennaku zino n'owemmindi asena nyabo n'ebizibu kutya namba mwami Lusoke yavudde nayogera ku nsonga balumba Pastor Bugingo nga bagamba nti bakyagenda maaso okubanga banoonyeza balina omwana gwe baali bakutte naye bamala ne bamutta olw'ensonga nti bagenda okunoonyereza nga talina buzibu bonna buli awo bamuta ekyagenda maaso n'okubanga enoonyereza erabe ensonga za Pastor Bugingo nsonga mpanvu nabagamba nti singa waliwo CCTV cameras oba oliawo zaaliyambyeko naye tezaaliwo ate nga abantu banyo tebanakukkiriza mu Pastor Bugingo bayogera nti baali bamulumbye ate poliisi erina okukikola erina okukola ngaekola ekintu ekyo okuleetera abantu okulekera okubuusabuusa obulumbaganyi bwa Pastor Bugingo kubanga abasinga bakyabubuusabuusa era poliisi egamba nti genda okulaba ngaekola ki ngaefuna obujulizi obuli solid bosokwita solid evidence ku nsonga eno eragire ddala bannayuganda nti bano be batemu bawuli bakola ki abaali balumbye omusumba Bugingo poliisi yewaddeyo egamba kiyinza otwala akabanga kubanga tugenda kumalako mwaka egamba kiyinza otwalako akabanga nejja kumala efuna obujulizi mwami Lusoke bwate bweyakoze ki bwate bweyakasa mwami Lusoke yavudde n'agamba nti nno emundu gye bakozesa okubanga bakuba Pastor Bugingo kusane bodyguard we Amasasi nti emundu gye bakozesa okubanga batta bloga amanyikiddwa nga Alexis Jajja Echuli gwe batta emundu eyo gye bakozesa dikayajja ekiri bamutta mwezi mwaka gwali gwa 2023 lusa gwali mwezi gwa April May yawo abakati kwa April ne May kwekuli omwezi omutuufu gwe battiramu ajajja ekiri Alexis Lusoke mwami Lusoke wa poliisi agamba nti emundu gye bakozesa kyategerekeka nti gye bakozesa okukola ki okubanga batta Alexis Jajja Echuli information entambula bwete bweraga mwami Lusoke yayogeddeko ko n'abamawulire ku nsonga eno ng'afulumya alipoota ekwatagana ku nsonga eno naye nga poliisi egamba tujja kuba tumanye ekituufu ekyatuwa ku musumba Bugingo abantu bangi tebanakkiriza mu statement Pastor Bugingo gye yawa poliisi nti bakola ki nti baabalumba nti abazigulu batta bodyguard we
abasinga bagibuusabuusa baba Pastor Rogers Bugingo si birungi ku side ye ebizibu byalina kutya namba ennaku zino ndiwabeera asaba yenna asaba alaga nti nno ayina ekimuli ku mutima munda muli ayina stress nyingi guno omwaka gwo gwalabikira nga tegujja kutandikira bulungi Pastor Rogers Bugingo nabagambye nti omwaka gwokutandikira nga baba nnaku z'omwezi 2 oli mu January mwaka mupya n'olumbaganibwa ng'olaba ng'otandise omwaka omupya mwezi bannaku za mwezi 2 oba lumu oba mwezi gwa January omukale nga tugeze kale oyinza okufuna obuzibu mu nnaku z'omwezi katugeze nga 2 January bwe batyo naye era olina okweraliikirira omanyi ogwo omwaka tugenda kubeerera bwangu naye Pastor Bugingo jjukira abasajja bamulumba nga 2 onekusanga bali bagala kumulumba nga lumu nebigaana bagamba katumulumbe nga 2 ebizibu yabifuna twakayisako olunaku lumu mwaka omupya abo omanyi ogwo omwaka mufunye ku saidi yo nze mbabuulidde nakyogera ngaasagani nga Pastor Rogers Bugingo bannange omwaka nga gumutandikidde bubi ebizibu bingi agamba nti bannange Katonda ngeri gyasaba mubasinga bagamba nti balinyiddwako mandwa balinyiddwako muzimu gwa Richard naye ng'obulamu bwe tebuliikirira bambi ebiseera ebisinga oluusi omwaka ogutandikira obubyo oba olina okusaba ennyo Katonda ogutambulire bulungi muno mu nsi abasinga beeraba ng'ebyolubala ate n'omwaka nga gwakutandikidde bubi biyinza obutatambula kkiriya biyinza obutatambula mu mirembe mumwegendereze nnyo emyaka nga gitandika osabanga nnyo ebizibu biba bijja kwesombanga kutiya nze mbabuulira naye kasita olabanga lumu ofuniddewo ekizibu omwezi ga January abantu bayingira mu mwaka nasanyu gw'oli maziga manyirawo nti awo gakyali mabaga gumanyire bumanyizi nti awo gakyali mabaga wabula ebizibu bikyesombera ddala ku bigenda kukuyiikira nga banakuyira erizzi nakuyiikira ng'erizzi byomanya bigenda kubeera biyitirivu mu mwaka ogwo mpaka kugumalako era Pastor Bugingo okufuna ku mirembe nga guweddeko ndowooza guno omwaka agamba nti bamuvuma ku social media agamba nti bangi bamwogerera agamba nti bangi bagala okusanyawo kyaki yakkananira eya Pentagon yakkanani naye kati anayagala okubanga alemesa Pastor Bugingo okuzimba Pentagon yo bakkananira ndiye kubanga abantu ensimbi bazisonda era baziwe Pastor Bugingo yagamba nti lyaba mutega ebijinji abagala okubanga bamulemesa nti okuzimba Pentagon n'okubeezaawo kyaki yakkanani nti bakola ki nti bagende bakuba ebifaananyi ku kyaki ye ebyobutebe obukalu nabeteeka ku social media nti okwagala okusula kyaki ye nti ndigazirekerawo kubanga zigendayo azigamba nti Pastor Bugingo takyalina bagoberezi agamba nti waliwo bagala okubanga bakola ki basula ekyaki ye eya HPM House of Prayer Ministry munange yakkananira ndi munange ebitambatambula kano ku social media nkwebaza gwe nanfollowinga nawe yasubscribinga nti kyamaanyi kyewakola negamba nti tuli w'amaanyi nnyo kubanga munfollowinga updates mba nazo Pastor Bugingo gamba ebizibu byo bingi tebanakwata bazigu bagamba nti bali bamulumbye ate agamba nti social media bamuli bubi nti bamuvuma nti bagala kumulemesa mulimo gwe kugamba ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda agamba nti waliwo bamutiisatiisa abamutiisatiisa abagala okukola ki bagala okubanga bamulemesa obulamu ate n'okwagala okulemesa kyaki eya HPM ya House of Prayer Ministry wali kukkananira nti akosa ne Pentagon munange ebyebyo naye nga Pastor Bugingo alina kukakkana bukakkanyi abaleka ekikulu Pastor Bugingo buli waayogera ebingi nnyo ab'oku social media nabo nga bakola ki nabo nga basitula nga bawubbula omuliro olaba yagamba nti Segenya agenda nga ku kyaki naakubanga ebifaananyi eby'obutebe obukalu naye kati neebuuza naye akuba obutebe obukalu n'abutimba ku social media kubanga Segenya mulwadde oli yekwasanga Segenya Muhammad n'ababukedde TV aba Vision Group ng'agamba nti bagenda ku kyakyo kavalinga services nti bakola ki nti bakwata butebe bukalu nti n'abantu babeera mize mibi nti abeegadanga nti webagenda bebanonyayo batimba ku social media nti okwagala okuswaza kyaki ye naye simanyi nti ku kyaki wabayo abeegadanga bannange kwegadanga mpazi bakuba buli wamu bannange ensi eno
Bukedde ssebo mbuyeewe yagendanga lusi ku luseedi nti nga bakwata bali mu bintu bya kisiru, simanya nga bakwata babbi babba busimu nti fojja okukwata ye. Agamba nti abo bonna baagala kukola ki? Tibaagala kusula kyaki ye. Agamba nti abalaba alina bangi era ennaku zino asaba essaala nga yakusaanyawo balabe be. Bagamba nti balabe be munange bye bitambatambula akadde kano ku social media. Suzan Makula afuukula ng'atereeza omwami we kubanga omwami ali depressed nnyo. Essuubi lyamuweddemu, essaala engeri gy'asabamu essaala ennaku zino si essaala entuufu. Kugambye lankyawa bw'olaba lankyawa ye gy'asabisa ennaku zino wali ku Sooti TV otwala ogamba kikikino. Sooti TV osobola okugifuna yonna gy'oli, oba oli mu America app gyeziri, osobola okugifuna, oba oli Canada, oba oli Ludda, oba oli Saudi, ojja kumulaba nawe olabe engeri gy'asabamu ennaku zino. Mukambwe